So Sharon, I'll convert in our party. This is party. Ebirabo babirese kwa bo balungi bagaba birabo. So malo convertinga naye nkugambye nti wakati kati awo kuba nagenda mugwa kutaano mugwa munana muzeyi nafa. Muzeyi bwafa wakati muno mulimu concept ey'okwezuula. Kano buno bubaka bwange bugenda eri bakadaama bonna. Ne bo babanga si bakadaama naye nga oli migrant worker. Nti period eno gy'obanga ovudde mu nsi yo n'ogenda mu nsi endala okukola. Tuleme gikozesa kufuna ssente zokka wabula tugikoleko self reflection. Weezudde otya tetuganya emikutu weegiri, WhatsApp groups weeziri, Facebook weeziri, naye kana akadde ne weebasaawo emu koofuna wekka. Weezudde otya kuba eri obeera bw'omu bwannamunigina buli kimu kyokola kivunaanyizibwa. It all starts with you. Aletewe dependingako ng'omuntu. Nze ebbanga ery'emyaka 2 lye namala mu Kiyumba nti bwe mala ofiirwa taata wange mu gw'omunaana saasooka kikkiriza by the way. Nabeera mu self denial for all that time. Nabeera mu Kiyumba nga nkimanyi ayinza okuba yafa ayinza okuba teyafa. Engeri gye nagenda nga simusiibudde nga ngamba oba muzeeyi yanyiiga n'agamba abantu baneeno bannimbe nti afudde naye nga gyali kuba nze me and my dad were friends nnyo. Kati reality had to hit me nga nkomyewo Entebbe ne mmanya nti kati muzeeyi kituufu yafa. Kuba n'omuntu gwe nali ngambye okugira okujja okunona kasita teyajja ate nga mmanyi nze taata wange yali mukwano gwange nga ne bwe kaba ka success katono bwe kati akajanjawaza mwana wange akomye kati ne missing that vibe nenzijukira nti kumbe muzeeyi yafa. Ekitegeera nti kati mu period eyo ey'okukitekinga in nti muzeeyi afudde nagezaako okulaba nga nkozesa emitimbagano okubaako bye neegattako wenfunira ekirowoozo ekiwandiika akatabo kano experience yange ng'omuntu ne interaction gye nabeera nabyo naba kuba twatuuka ekiseera ne tucreatinga WhatsApp group mwe twakuŋŋaaniranga. Waliwo omwami era big up to Ali Bashiri Nsubuga yeeyitanga nnyo president w'abankuba kyeyo naye yakomawo naye wenjogerera ali mu Uganda abeera side ze ebombo yatukuŋŋanya in that nti twabeeranga ne sessions zino ez'oku WhatsApp group simanya singa searching simanya biki to planning ebya development like nga having a fun ate n'ebyokwekulakulanya n'okwekumiraakumira wamu nga Bannayuganda era bagiyitanga group WhatsApp group eyo bagiyita Uganda nze diaspora simanyi oba ekyaliwo batekyaliwo ne ku Facebook yaliko kati it went further paka ku WhatsApp group in that nti oli bwe yafunanga obuzibu bino zino organizations ezenjawulo nga tezinnajja era abaana abali mu Kiyumba bazikozesa platforms zino for their safety nti nze we nakubira ekyeyo organizations ezimu tezaaliwo eza kyeyo initiative teyaliiwo Migrant Voices Uganda teyaliiwo Overseas Migrant Workers teyaliiwo nti organizations ezenjawulo zizze zigunjibwawo olw'amaloboozi agabadde gava mu baana bankuba kyeyo naye ffe tezaaliwo kati nga emikutu gino kwe tusinziira ne tukuŋŋaanira nti nagundi afunye ekizibu mu Kiyumba Sharon mu bukalabakalaba bo n'omugamba mpe ennamba ya mukamaawo n'otypinga n'orecordinga audio n'oyogera oluwalabu olw'ekitege in a way of securing a Ugandan fellow friend ali somewhere yafa. Kuba groups zino zabeerangamu abaana abali e Jordan abali e Saudi abali mu Oman abali nga tulimu bangi so jeje mikutu egimu gye twakozesanga so bwe ntuula mu kwagala ofuna ekintu occupy like something to do to occupy my mind obutafuna mental breakdown after the death of my dad natandika okuwandiika ku experience yange eby'emizizo empiseemu byonna nembiteeka mu katabo kano. Akatabo kaneno I've cut the long story short akatabo kano fortunately nebaza Katonda nti nkyali mulamu era ku lunaku lw'abakozi ngenda kukalonchinga. Okay. Aho tugenda kutuukawo katono nnyo abantu Katonda mbozi wadde nasokodde okoleka but jjajja akwagadde atandise okuyigiriza eddiini y'Obuyisiraamu. Embeera etereddemuko jukira omusalo kyali guli ogwo nagugumiranga tolina nabotani otandika tyo yo ku negotiating abakuongeze pe yo contract yali yabbanga ki ya myaka 2 ng'otandika otyo kugamba nti bakuongeze pe
Olwa agent bozemo bawuliza. Siddangamu olwo. Ate wano ku depot wano omukazi ono bakujja yo muwulizaako. Saddamu muwuliza. Naye kati endowooza ensonga lwaki saddamu bawuliza nze namanya ndi mukazi munaku. Nga n'embeera y'oku office kati ngana okukola wano nzire ku office. Ate bagamba akajja obunaku. Kemanya. Nengumire ennaku yange. Okujjako by God's chance batuyitaayita ku Facebook okwo emikutu abawala ababiri bano be natambula nabo betwayawukana tuddamu twesinkana ku mutimbagano tusharinze obunamba tuzzeemu tuwuliziganyiza era bwe baba gye bali eyo nga bakyandaba batumiddeko nnyo olwo kati wali muzemu bagamba bali ludda nga nabo bali mu Oman naye mu bitundu ebyenjawulo ebbanga lye namala mu somuso okubanga mu Kampala naye ng'omu ali Kololo tetwaddamu kweraba okujjako Katonda yanyamba nti mu family mwe nali nkola mwalimu omuwala Munnakenya Sumaiya naye nga bw'omanyi abakyala abawalabu bano bwe bikyukanga mu lunaku zino ez'okusiiba beekyalira balina those family gatherings kati mu kukyalo okumu gye nasanga Omunnakenya ne tukwatagana bulungi ne tubeera nga tukola kira nga tweweere oli bwe bimutabukako nga naye akubuuza eyo kiri kitya ne mwekumakumira awo. So katono banga liyise mwaka gumu omala okukonvert toze mufuna ku challenges z'amaanyi waka. Challenges zabeerangawo era ku overworking. Naye kati muno mu groups mwengambye mwe tukuŋŋaanira muwangana amagezi oba malungi oba mabi naye olina kubeera focused. Bannaffe abangi abamu babiddukangamu ebiyumba naye nze ndi muntu nti oluusi ngumira embeera eriwo n'ennengera ekyomu maaso kuba I knew nti kati bwe nziruka mu kiyumba what next bwe nziruka nze siggwamu ekyobugagga kye nnyina ku nsi kuno kyotasobola kuntwalamu is hope. Mbeera n'essuubi nti no matter the situation wabaayo light at the end of the tunnel. Embeera yali yakunyigiriza naye nagaana okudduka mu kiyumba abamu baddukayo naye nga ngamba kati nziruse passport yange njiresse bwe ntuuka ebweru kyekiddako. Wedda kyenjagala bayira onzijukiza passport zino tuwulira bazibajjako naddala nagenda mu kiyumba bweyo bagikugjako wagisigaza negotiations zaali zitya wano mu kukujja ku gundi ku office eri deportation office ng'ogende wa mukamaawo ebintu ebimu dipo nga ogamba bagula bajja soda akamu nti mu bintu ebimu byosooka okukwasa mukamaawo ono ow'ennyumba owe mu nnyumba gundi passport ate of which si gwe n'agimukwasa oli eyakujje ku kisaawe agikuggyako n'agikola ki with your consent or without your consent akugamba mpaako ate tetagenda kukwata mataayi kozi yakuvunaanyizibwako Smith agamba mpaako oba mwina bye mujjuza abakola ki n'ogimuwa willingly todda mugiraba era buba buvunaanyizibwa kati nkugereze ntya nti Uganda tuli bantu balungi nnyo nti obeera n'omukozi omujje gye wamujja ne bamufunyemu ku kyankala naye n'atambula n'agenda naye jjukira oli ku foreign country obeera buvunaanyizibwa ono wamujja mbala asobola ogenda n'akola ku nnyumba endala wenyini nyini ku mulyango oguddako kati nti honestly nti si byangu kati jjukira obeera mu control ye yakusalirawo era bw'agikwata bukolokolo n'agiwa mukamaawo tolina bw'ogenda tandika gamba nti ogenda kuva mu nsi ye nga tolina ki biwandiiko n'aba riskinga ne badduka mu biyumba ne bagenda ebweru risiki ziba z'amaanyi bwe bawulira nti babasanze ku street baabayodde babatadde mu makomera kati nze I wasn't ready for those risks. Kati kambuuzeemuko a passport eno ne bagikuggyako sente zino kati genda ku payment sente zino baba bazikusasula ng'oli mu kiyumba bazikusasula batya mu cash ajja buli mwezi n'azibala n'akuwa 80 reals kati gwe woba olina waleka akawunti yeeno osobola omugamba nti bantwaleko njagala kusindika sente zino oba n'ozimuwa n'omuwa akawunti n'azikusindikira oba olina gw'oyagala osindikira Uganda sente kuba abasinga obungi abali mu biyumba bamaama basinga mothers alina osasulira omwana we fees era bw'azimuwa n'agamba baba n'omuwandikira details n'azikusindikira ne bazireceiving e Uganda so si gwe genda zeesindikira bino byolaba abamu kati obuzibu bwe twafuna nti abantu abamu
to misinterpreting abagenze ku luxury e Dubai oyina mwaka senteke nalaba bali out babeera ku mabichi babeera mu bivulu bili totally different. I'm talking about domestic workers, Ekiyuumba migrant workers. Ekiyuumba Privilege zibabeera na ntono to a point nti ne bwoba ofunye akakisa nonga onowerekera bakama abo nga bagenze ku shoppinga mu mall ne bwolaba mu Uganda muno sobola obutamubuuzaako otya I do not want to use ekigambo ky'okubeera nti oli slave but they are 100% olibeera under their control. Oba property ya obeera property nga bwokera ku matano ogamba ngenze mu dduka nguze essimu eno yange nze amanyi ddi range charginga nze amanyi ddi range kozeseza nze amanyi wenji switchinga simu kubanga osanza amasimu amala neyesumikiza otegeera so gwe bw'obulamu bw'owangaliramu okumala emyaka egi ebiri kale katu any other moment jojukiranga ochaye mu kyumba mweka tukwaba kati bitereddemu kawo any other moment jojuka you are falling out ne bakama abo mu kyumba moment jenzijukira yali yekuusa ku sexual harassment. Okay. And this, there are a lot of untold stories abantu ze batafuna buvumu kwogerako naye nze nga bwe ngambe nze I'm the voice of the voiceless, so I'm among those many voices that can come out and speak about this. So tutambula tulingiddewo ndowooza omwaka ogwokubiri ntandise ogutambulako ndikamize social n'abantu bano ba relatives baabwe kati ate jjukira nze ndi muntu nagenda okuva ene Uganda nga mmanyi nti omuntu abeera ne Facebook account abeera ne Instagram account era nze social media enzimbye kyonna kyendi einako ettaffaali ku kyendi sanditegedde mikwano mipya gye nnina networking kati nze muntu I love pictures njagala ebifaananyi nekuba ebifaananyi nze njagala naturally njagala ebifaananyi nekubye ebifaananyi mbipostinga ku Facebook cause normally nateekangayo quotes ezigumya abantu ki empowering. It's one of God is calling, I think Jayampa. Kati muganda wa mukama wange omusajja naye musajja yali mu family omwo agenda ku Facebook downloadinganga ebifaananyi byange kumanya abasajja omuyimbi omu yayimba nti omusajja ne bw'omusangawo era abeera musajja. So these people babeera very eager to find out oba nti omukyala omuddugavu afaanana n'abaabwe bakola ki be bayina. So gaye atandika okudownloadinga ebifaananyi byange simanyi mukyala we abigwako mu ssimu y'omwami ngamba kinaraamaaramayini olukutalo lukolera ewaka avudde nze simanyi lukolera ewaka bagivuga kiro bazze wa muganda we nti tasobola kuba nti neera ebifaananyi bya shagaala biri muneeno mugundi bakadaama eri babayita bashagaala ebifaananyi bikola biki mu ssimu yaani y'omwami wange bayombye jjukira tebamanyi luzungu nengezaako okwennyonnyolako nga biragira ddala biri mu folder ndi mu kiyungu kadaama waabwe mutayaalisa kale ogenda owulira lukoledde baagaddawo yajja n'obusungu kuba obujja buluma ffenna abakazi tukimanyi it is normal bujja bumuli bubi bumukozesa yagadde okunkuba mugambye nedda ndimu omusaayi omukiga sikkiriza kunnyigira mu ttooka ayagadde okunkuba mukutte by God's grace ne mwesimatulako nengenda neneesibira mu kisenge bwe neesibira mu katolo nga nina ate kulinda mwana waawako omukulu amanyiimu ku luzungu tubannyonnyole ntandika okwogera n'omwana we waka ku simu mugamba this and this is happening but the fact is like this nga nange tekyebannyonnyonnyola sinnakitegeera yateranga kuddawo nga buli lwakutaano ng'ava mu capital city Miscat ajja eno mu Iziki kati agendo kolo yatambula namangu teyadda lwakutaano alabe embeera ekola ki nga lwakuna lwakusatu awo akomawo asaba essimu nga nange kyembagamba balwe baŋŋambye oli ku Facebook biki agenda okubikula essimu ambuulira nti biri mu ki mu folder ya Facebook downloads
ne bambuza ina account ya Facebook ntiye already najina nga sinnagenda bwe nafuna esimu na loginga nga na just ntiye kati babuuza oli ndoza beesotinga nga bo lwaki abadde akola ki abidownloadinga naye ng'ono ye muntu gola family nti ajja oba ayina mwina sigina abasajja ze mukozesa ng'olaba agezaako beera sedusive kati awo abasinga nabulabanga naye kati awo kati engeri gye byatambulanga ku mukutu gundi bamuseeya abadde ayagadde omusajja w'omuwarabu biki kati nze nga nkyewala kozimanyi end result yakyo kati awo abawala abattibwa ennyo bana abattibwa abamu we baakoleranga ensobi ffenna tukuzibwa mu nkuzi ez'enjawulo nti bw'ogenda waliwo abagenda nga balina ebirubiro ebyenjawulo nagamba nentuukayo nze nenfuna omusajja omuwarabu ye naŋŋambako bugambi kiba kiwedde n'atamanya bizibu kibigenda vaamu so no tukiyita okwetega kwanze saalirwedde mutegulira nanneetega downloadinze ebifaananyi byange biresekeyo si mu famire ye baagadde okunkuba kati it took us time okuexplainingira mukyala we nti ono yakola ki yali mu nsobi ya downloading ebifaananyi byange tebantadde ku bbaani yakunzijako simu ne mbagamba nedda kyenebaza Katonda nti I can boldly say no or I can boldly express myself no matter what because konga siwereddwa kasikisa kakweyogerako ne mbagamba essimu eno mugiraba siyinza beerawo nga sirina simu essimu kwenjogerera n'abeewaffe ne baŋŋamba apu zonna zijjeemu musigazeeko WhatsApp naye jjukira abigamba nze ndi mwana nkulidde mu kibuga kati bo kye batamanyi nti baali bamanyi nti ngaffe we tujja abadde Masaka okujja okukola oba eyo dip mu kyalo nga tumanyi nti ebyekapa tebabitegeera naye omuntu obwongo bwe bubabukola okitegeera n'ozikweka ne mbalaga wano nti nzijjeemu olwadda mu kisenge n'odownloading wifi dakika nkagwayo okitegeera naye nemba kati awo manyira nti nyina noba blocking obutalaba byekola ku social media platforms ez'enjawulo nze neddira ku mukutu kuba saayina musango so omwi omwami wawaka yali atya because tuyanyo instances omwami wawaka yali mwami mukulu nga ye kale nga yalinamu eri concept y'okuba nti muzadde nga ye tali nnyo wooloolo ate abaana be wawaka ogamba mukulukyazina y'abavubuka abakulukulu yabalina naye nga bwe nkugambye nti kasita nakonvatinga ebimu ne bikola ki ne bikyuka ne mbange yeetangiddeko ebintu ebimu ekirala oluusi kati waliwo abawala abakulu nga bali ku yunivasite naye nga banjagalako kiri kimu nti mbayigiriza oluzungu kati ekyo nakyo abawala b'ewaka kati ng'ekyo nakyo kirina engeri gye kitukola ki gye kitugatta ne batantulugunya nnyo naye nga kali tekabulamu tolusi mufuna obutakkaanya oba ssente zino ezirwayo Katonda naye nze nga nayiga ekintu kimu omusaala kasita gulwayo nga nyiigawo nga nsirika wangi maama nga nsirika ate jjukira omuwala bw'atya nnyo musiriikirira aba tamanyi kikyoddako jjukira muyinamu eri language barrier tamanyi waba kati nga kimumalako emirembe kati nange bwe nnyiigawo ne nsirika nga sibanyega nalaba nga kingamanya sente zaakoze eki zaaluddeyo nga nkolako nze nali nagenda nno na ssente ate naye nagenda kukolagana emyaka ebiri giggwa tewali kibi nga tewali kirungi ebintu ebimu ebirungi bigwe bewasisinkana mu kiyumba kwasagala nnyo tukifumemu nekiyumba kyekibi ennyo ekisikiridde ekisookeraddalafunyemu ebirungi ekisookera ddala ekyumba nze nsookera ku ddiini nti nakonectinga nnyo ne Katonda even up to date ekirala jize Qur'an jize bulungi oyizo gisoma buli kimu kusaala Oluwarabu manyimu olunoonya ssente n'oluli emmere sijja kugamba nti lyonna ndumanyi rahuma tugende mu maaso ekirala ekirungi nti ebyenfumba nze ndi muntu nti I look outside the box nti seekugira nnyo nti olwokuba nyina emirimu mingi sijja yiga kufumba it is a plus kuba gyeva ne gye bulaga ndi mukazi eyo fact tegenda oyinza omufumbira ekimere ekyomuwala it doesn't take away the fact talina oliddaga ekisibo kakigo kati ebintu bingi nti newankubadde okusomozebwa kubaawo naye omuntu taba mubi yenna
nti erudda n'okwezuula nti kyanyamba nti oluusi Katonda wali kufumba bikika ki byayiga okufumba awo byali tomanyi ng'okwamanyi ettooke lumondo ng'ebyo bimanyi binyiga n'omuceere gwaffe omusiiko ogw'ennyaanya ogwawale naye eri nti emmere yaabwe balya nnyo omuceere n'enkoko bye biringa ebijanjaalo byeri n'akawunga kati nti nebaza kabijo osanga singa saagenda saanitegedde basifumba chicken biryani pilawo ow'enjawulo ne chicken biryani eyo njagala mulyeko nzanye nfune onaku nkukyaleko nga inshallah so nti those are some of the things ebiri day to day life byokola ki byoyiga n'ebyenjawulo nti obulamu era tebusigala kyekimu so hizo no connecting ne Katonda omanyidde olina okusala kaswa ebangamba tebamisinga swala tosobola libanga bbanja ne wankwadde wana Uganda weekaze emirimu ne gikwata n'okwati naye era muli munda muggwe abantu abasinga eddiini eno sijja kwefuula nti ndi mutuukirivu nnyo naye nze what I mind most mu bintu by'eddiini yenkolagana yange ne Katonda okitegeera nti newe mba nseeredde era ntuuka nze neebulirira nzekka ne ŋŋamba ndikaana kambata naye wano nga ŋŋenze nnyo n'enkola kinenzira nti omuntu alina Katonda oba atya Katonda era ne bw'aba akozeemu ensobi tuba tuli bantu naye tabanga oli atalina so ekyo nakyo nkyebaza so kyagenda maaso okyali programu yaffe Ekiyumba era nga simala gikutuusaako yenze Shadik Smith ne muganda wange Sharon onakolera gwenkyaziza agezako tubyako experience ye mu kiyumba yali etya byatambulanga bitya yavaayo ate okola ate munajja becoming a successful politician that she is right now n'okuvaawo n'afuuka ate humanitarian activist kuba mulenga alwanira eddembe ly'abantu bangi nnyo sibokawokawoka bakadaama wabula n'abo abali mu mbeera ez'okunyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo right now mu Uganda. So emyaka ebiri giweddeko oyongeddeyo contract yo osigadde ekya togyongeddeyo gambe akanjala kudda waka oba ekyenjawulo neekiriwo nagenda ku kyeyo kuba muzeeyi wange yali akyaliwo nga nze ndayidde nga magenda kukola emyaka 4 nga njagala nkola emyaka 4 ebiri kuba muzeeyi wange ngambye yali mukwano gwange nga njagala either bamuweeyo ka startup capital ave emirimu egy'okukakaaluka nabeere ng'atudde wali ng'agamba muwala wange agenda ebweru nankolera kino naye unfortunately naafa nga naakatambuzaako just myezi kuba nagenda mu Gwakutaano naafa mu Gw'omunaana so nekikyusa endaba gye nali nekikyusa program zange nga bwe nali nzipulaninze era contract bwe yaggwako ey'emyaka 2 sarenewinga nensiibula naye nalina kusiibuza magezi kuba stories twali tuzirabyeko nti omwana yabadde amazeeko contract ye ne bamutta nafuna obutakkanya ne bakamaabe because it is also a process kyekiri nti bw'oba ofunye family etali mu ddiini abamu baabattanga ng'alaba okudda mu process eno ey'okufuna omuntu omulala ate ateekemu ssente ataddemu amuyigiriza emirimu gy'ewaka nga process nnene ekituufu kyo bw'oba obadde nabo n'enkolagana nnungi ng'obakolera bulungi baba tebaagala kkuta kuba otuuka ekiseera n'ofuuka part of the family nga buli kimu okimanyi kati mu interactions zino ze twabeeranga nazo nga bannayuganda abali ku kyeyo twawaŋŋananga amagezi well ono kimutuuseeko bamusse oba bamulemedde oba afunye okulemesebwa mu kudda ewaka so nga tugamba kimu toyogera nti togenda kudda era nze bampa return ticket nali nnyina kujja nzireyo naye saddayo ebakusasulira ne tiketi enzizaayo kukola nali nkola kingiina naye nga saagala teekawo kusika muguwa kozi tomanya kiddako abantu abamu bali baafa abamu nga kagenderere bamutuusizzaako obuvune n'afa oba mukusikaŋŋana omuguwa togenda njagenda kati otegeera nti oluusi weefuula fala osigaze obulamu kubeze abaganda bebagamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka nti okozesa obukujjukujju otandika otya obateekamu ekirowoozo kino nze Smith namala weeks nga 2 saayisaamu nayisaamu ennaku ndowooza nga 3 contract olwaggwa newabalanga olaba wabulayo ebbanga mwezi nga namala weeks 2 nga kesi bwenjipaakinga bwenjanpaakinga bwentegeka kano
eyo excitement ey'okuddeeka oba wali ogenzeeko mu kyalo ne bagamba nomala ebbanga ddene naye bagamba naye ogenda Kampala eyo excitement seebaka nze nga ngugu mukanda banzizeeka naye okudde ewaka muzeeyi anti kati homesickness eyo ewaka waba waka Smith east west home is the best okitegeera wiki bbiri mpakinga bwempangulula bwempangulula bakulaba obeerayo n'akaddeko ng'oli mu kisenge kyo mamanya ojja n'ojjako ebitama n'oyambala muno nga naye kanejjukanye okitegeera entumbu ekyaliko buno bukyantuuka n'abantya ku street z'e Kampala kati kyova kinnagambye kyova aŋŋambye omuntu yenna ayimirira eyo n'akwata essimu ye n'avuma kadaama abaana mubaleke babyekole byonna ku TikTok ate we twakubira ekyeyo byo tebyaliwo Facebook yaliwo ng'ate Facebook live yakatandika kati abaana mubaleke babyekole tomanya bw'aba takoze vidiyo eyo ayinza okugatta waya n'agwa eddala so mubaleke mpanguludde olunaku lutuuse naye okumanya omuwarabu muzibu nze n'olunaku lwe nali nkomawo era namala kukola mirimu mbadde nyanyo waliwo otunze kwali omugambo otya ku bya going and coming back kati era obviously nabo baali bakiraba nti contract eweddeko ne bambuuza nabo ne banyinyonnyolamu sayidi yaabwe naye ng'obalaba bo be basinga okukola ki okifunamu nze sigye newankwadde concept ya ssente weeri bo bagambanga batya tugenda kuongeza musaala what are the promises they made baali bangambye bagenda kunnyongeza ssente mpeza akakadde ne mbalaga nti nsanyukidde naye at the back of my mind nali nkimanyi nti sikola ki sidda kuba Katonda yali annyambye by then obusente bwe nakuŋŋaanya bwali busobola okummalira obuvunaanyizibwa bwange bwe nali ndese Uganda nengulako n'akapoloti awe nankuwadde of which nako ndabika nako kannyamba kuba mu kalulu era katundibwa ne kanoonya akalulu nti successful stories weziri tunonye poloti endala bebituuse tugendeko mu kiyumba ky'ettaka maybe yes abantu ababadde successful stories mweziri Katonda baba akuwadde obulamu nze ne gatsi ze nnina nze essaawa zino abantu abaali bamanyi Sharon owa 2016 okudda eri ne Sharon owa 2016 okudda eno banjawulo bwe beesinkana oli ayinza okubuuza munne nti walinga kuki I was a quiet person. I couldn't express myself like nga nimo okulya okweta. Nalina low self-esteem for lack of a better word. Naye nti buli lw'obeera nga gw'omanyi ye gwe buli kimu gw'alina okwejja mu bizibu gw'alina okukola ki mu bwongo okula. Era omwana agamba nti agenda mu kiyumba n'abeera ku kyeyo n'akomawo ng'akyalowooza endowooza gye yalowoozanga ng'ali Uganda abaaliko ekikyamu sinabuloga abaako ekikyamu bw'oteezuula ng'oli mu kye in whatever way in whatever capacity gye weezuuliddemu oba oteekeddwa okubaako ekyenjawulo ky'okyusa kutegeera bulungi so tiketi bagikuwadde olunaku lutuuka ku makya atudde kale ekiro lwaggulo kuba natambula saawa nzijjukira bulungi zaali saawa emu okuva mu Iziki okudda mu Miscat ennyonyi yali ya kiro saawa nga 3 eva mu Miscat okujja Addis Ababa ejja Entebbe tudda ku story ya kilo olwo nange wemanya nti olina kilo z'olina okuleka ozimanya ddi ng'olonvera eri mpakidde keesi emmenye bampadde amashaliya bampadde engoye bintu bingi kuba babimpa tebalina kyabikozesa kati simanyi nti keesi erina kilo z'olina obbeeramu eno hand luggage erina kilo z'olina obbeeramu nze mpagidde buli kasasiro yenna atadde ewaabwe olwani akujja ewako kulwako kisaawe omwana we wako omulenzi first born yes waye yalimu oluzungu ng'amanyi oluzungu takututte eriwa gye bakujja anti awo wenkugambira nti connection etuuka nefa ino transaction bali bagula kintu kyabwe tebamanyi byaddirira gogiina banvuga paka ku kisaawe tutuuka ku kisaawe pima bagamba zino kilo teziyita era ebimu nabireka n'abizaayo kuba yali akyaliwo kugambye kyemmanyi zaali nnyingi byali bingi kuba natuuka era ng'obwakataala tebwali nakawunde obwakadaama tebwebulizaayo nvuba
ndi mukutola na sharia biki Ekiyumba ogamba nkiwonye nengamba why kasita obulamu musigaza ne nembireka nabitwala ogiyingira gisanga mbakadama bannange contract ziwedde ekibozi kitandika nze mama abadde ankola bwati nze kino nze kiri ozzeeyo ne ssente mmeka nti bweziti nti zikumazaako nti nedda nze nkomawo nze sidda nze ne bompa ssente sidda olulimi olwafuwana Oluganda anti olwo mutuuse mweguddeko mulumanya ate bagambye osobola oddwerabira Oluganda era abantu abatambula ne bakadamba mu nnyonyi beewulirira ebiboozi kuba baba beeva tuba twevaako like you've been in ekintu ekibadde mu myaka 2 abamu kugambye n'obwongo bukyuka literally tobeera kyekimu bw'otavaako nnyo ate ofuuka mugezi nnyo ebyaddala tumideko mukwano gwange Shubi yafuuka mugezi okitegeera Canada naye bannange Shubi okitegeera nondeka ku street era kyenkugamba nti ekyeyo kino ku bibiri okijjako omukisa oba kaasi kozera obulamu bukyuka kyekituufu obulamu bukyuka kambuuzemuko what is the ezimu ku best moments zo mu kiyumba zojjukira n'ogamba naye ezo kale nyinza okuddayo eyo moment teziriiwo nnyingi zonna ezisinga zaabanga zakwegumya tumi zaabanga zakwegumya naye birthday yo wagiselebratingako celebrating naye best moments ze nasinganga okubeera nazo I think zabeeranga moments ezo online you're interacting with people kati mu bantu abamu bena meetinga online nga naawe mwekutaddeyo credit sijja gigana kwa singa tekyali kiyumba nandikutegedde ntya so interactions zino nti olw'okuba nze bwe tuddayo mu kwezuula ekirooto kyange kyonna nja kyogera abantu they will be surprised nali njagala obeera munnamawulire jjukira ng'obiŋŋamba chansi saagifuna so mu sakozi zange era bw'otunuulira social media handles zange zonna abantu abasinga obeera mikwano gyange ba journalist of which it is a plus nti ne bw'oba bakuwaako ntuuza kuseeta I believe nsobola okukikola olw'ensonga nti abantu b'owangala nabo baku influencinga in one way or another so kyannyamba best moments zange ziri ku bantu bano mu line mwe neegomberanga okubeera era nga nayo nagitukako nga ndi ku wifi wa muwarabu lunaku lwe natandika okwogera ne Andrew Chamagero the likes of DJ Jacobo olunaku Farida Nakazibwe lwe yanfollowinga because I remember waliwo omwana yakola challenge n'agatta ekifaananyi kyange simanyi oba kituufu oba si kituufu people will tell me yagatta ekifaananyi kyange n'ekya Farida n'agamba nti bano balongo kiki Farida n'ajja ku Instagram na commentinga n'ambuuzaako ninda nga nkikubye omanyi mu kiyumba omanyi kadama okubanga ofuna credited okuvawo omuntu gwe weegomba kiba kinene so kati nenda those are some of the best moments mu bulamu zengize then endala credit endala ejagenda ewa currently member wa parliament wa Kawempe South yadaine ebyamusabako naye eyo credit egenda kwanza ndi muntu ajjukira olunaku lweyanfuula one of the editors ku Nice Radio nenchikuba nenda nga ntandise obwa mawulire ntandise obukolera ku street nga ndi mu kiyumba so bino bisharinga ne bakadama abali eyo nti ekirooto kyo kikyali valid yadde ng'oli mu kiyumba ne bw'oba oli mu kiyumba bw'oba wali oyagala kubeera muyimbi associate with people abali in the line with your dream bw'oba wali oyagala kubeera musawo era okyasobola osoma waliwo online courses ate kati like social media platforms nyingi osobola okconnectinga ngamba nnyo namutano nga bamuyita Bilbao mugamba nnyo yaganye ebintu bya kamera yo mugamba abeera TikTok okwo naye abeera ku abeera ku muyimbi mwana omugamba alabye bya kamera abeera ku muyimbi nze byonna nze ebintu ebisinga mbiyigidde ku street so kati tukomyewo Uganda otuuka otya ekisaawa Entebbe tuvudde mu kiyumba tuyikomawo Uganda how do you land safely ani akupiikinga waliwo communicating ze nani ntuuka nno ku kisaawe era nze nga bwe nkugambye nti reality y'okuba nti muzeeyi wange yali afudde yakunkwatira ku kisaawe nti wawo omukwano gwange
gwe naye njogedde naye ne mugamba jampiking nga amanyi n'essaawa buli kimu ayinamu kamotoka agenda ku ngenda kugula amafuta naye olugendo lw'obulamu Smith luzibu naye n'ogula amafuta ofuna bulungi ate nkuba kyeyo musamaze so ntuuka nguba essimu ng'ekyaliko oba yabaaki naye twamala ne tuddamu ne tweraba n'ambuulira ekyaliwa ne musonyiwa alabika abantu babeera mu kuyiriba e Kampala ate yali boyfriend yali muwala alabika naye yagenda kuyiriba bibye ndowooza nanneerabira kati ntuuka ku kisaawe abamu babaleetedde ebimuli they are so excited family biki sooka ntuula wansi bwenti nkuba essimu teyitamu neegumya ejja kuddako naye ate waliwo eyampaakawo ku ssimu awo naye nkuba ndaba ate agenze kati ate essimu olwedde nali ntambudde n'essimu yange siguze layini awo eyo alubaluba nayo bankubye sente nnyingi kukisaawe entebe wane waffe awo nzijukiri kati like reality hits me nemanya kati ono bw'aba takyazze ngenda ssula wano nti nedda mpangisa kaabu kati awo amaziga gampiseemu neŋamba naye wallahi si kituufu muzeeyi yafa singa abaddewo at least nandimukubidde ne mugamba nkomyewo teyandigaanye taata ye taata kuba nalina kamu nga kabiri nti nfunawo kaabu emmotoka njiyingira bagigambye sente mekolo baba bansaba emitwalo bajjali 5 ng'oddawa Kawempe nzira Kawempe nali ngenda nammere wali eyo mama naye ng'okyajjukirayo kubuulire ewaka tewabula nkyemmanyi owagundi ka airport taxi ako kanseeramukko ne ssente ezo zenjogedde mitono kyemmanyi yansaba ssente kuba natuuka ewaka nenzinyumiza abana omanyi abantu bataking advantage ey'obutamanyabwe so azinkuba ngenda omusajja oyo yanzija ku kisaawe ate tutuuka ewaka mbeerawo banyaniriza ntuuse eno njoya kulya kawunga na bijanjaalo eryo baddeko every point gy'otuukako eba ya adjustment ne excitement ebeerawo n'obutamanya naye like ebaawo vibe gy'ereeta kati ntuuka wano naye nga nkyali ku kyeyo ebyobufuzi we bijjira awo by 2017 omubanda asonze Kyaddondo ekutta kati awo nga ntandise okwogera ne eyali mukama wange Kazibwe Bashid Nice Radio ekikuba online nga yali y'amaanyi baali b'amaanyi ng'ensi batyanga boogerwako baali b'amaanyi okitegeera so kati awo wenfunira advantage penetrating mu baana abaali mu struggle by then ey'omukulu Kyagulanyi nange nfuuka omuwagizi kati already eri nalinamu concept nti nali muwagizi wa honorable nga music we ya inspiring ekintu ekimu kyemmanyi ku mukama wange nti bw'oba tomwagala politically agenda ku inspiringa mu lifestyle ye musically lifestyle ye ndi mwana wa ghetto nkulidde Kawempe byazzenga akola ne like wesanga mbiraba mbimanyi wesanga somehow somewhere mu concept y'obulamu bwo olina kyogenda okwegomba kuki honorable nti tuyingidde awo by then nali honorable Kyaddondo akutta akati kyenzijukira obulungi nali nkyali eri mu Kiyumba ku Nice Radio amawulire breaking news yajja nti alangiriddwa ayingidde parliament simanyi kuba nali simumanyi like physically naye nasanyuka kuba nali namusenge naye nkuba endulu bakama bange ne bangamba obadde ki nengamba kwegamba ng'olaba achievement y'omuntu ekukutteko nnyo somehow somewhere nga sikimanyi nakimanya nti buli keera ku makya nemba nga subscribing to the political party that I subscribe to nti ebintu ebimu olugendo abantu abamu betulaba babadde successful bwakunyumiza gye nvuddewo patterns zijja zeegatta paka pazo boogipanga nekola ki neggwayo so nkomawo nga abaana abali mu Firebase already mazo connecting na that is how rich
our generation is nti tulina network tulina internet nti tetugenda ku street ate tugenda mu nnimiro kulima kufuna opportunities wabula nti tulina internet era bw'ogikozesa wisely ekugattako ntandise okusisinkana ba Eddie Mutwe ba Shafi Adams abaana ba Firebase ameyo ba foot soldier kitegeera nga already obudde bukola ki bugenderera eri bwe nabeera eri neŋŋamba bw'abanga principal akikoze ekitegeeza nange nsobola okuva mu bwakadaama nembaako change gye nkola kyolwo ng'atukubiriza nnyo okwenyigira mu by'obufuzi byaki by'eggwanga obwongo bubikkule we nakomerawo mu 2018 ewandegeya wano eno by then waliwo campaigns z'aba chairman LC1 nemmanya nti kati bw'abanga Kibanda atugamba twenyigire mu by'obufuzi this is the only chance I have nga ngamba kyali wange yali esimbyewo ku bwa LC chairman ne mugamba omanyi ngenda kunoonyeza kalulu naye bw'oyitamu nze secretary it's a give and take tunoonyeza akalulu olwo nkomyewo olwo kati byenjogerako bya Uganda kubanza kyeki kyengamba nti omuntu yenna oteekeddwa okubeera ne plan B already nagambye nali ku kyeyo nga manyi ngenda kikuba emyaka 4 nekitasoboka naye namanya kati nzire e Uganda kyekiddako nemanya kati nyina penetratinga byabufuzi with the passion gyenyina ey'okukulembera abantu n'ebyokulaba nga nkwata ku bulamu bw'abantu obw'enjawulo namanya with the political office kijja kunnyamba cause waliwo kuba nkulembera Wandegeya waliwo ebintu nga sinagenda bweru nava mu Katanga mwe nali mbeera okuplanning ogenda ebyebweru nti there is a chain of challenges ze nalabanga mu community nga ndaba zisoboka okukyusibwa bye bimu ku byansikiriza okukola kyokomawo neesimbewo bere mu position ey'okubeera omukulembeze nti mu Katanga mwosanga omwana ng'afudde maama we jjajja nga ne jjajja naye mwana like teenage motherhood eri high so nemmanya nti with a political office nsobola okukola advocacy nsobola okulobingira abaana baneeno kati idea naziina nga naye okuzi implementinga I needed to start from somewhere kale now manyi simply because Sheno ekwata ku bintu bingi nnyo tugenda kukola part B ng'eyogera ku bw'ova mu kiyumba otandikira wa then we'll go into ofuuka omukulembeze n'enkoto humanitarian work then tugende katabo kogenda okubanga olunchinga basaka tugende nga tetubagambye bantu diwe tugenda kalonchinga because ate part B eyinza okujja nga either tumaze olunchinga katabo oba nga tetunaba kalonchinga soko tunemu tunamweno kamera soko gamba abantu when you're going to launch the book era katabo kakwatagana ku then lero tubasiibuleko wano then tujja kuda ne part B after Ekiyuumba what next banange era nja tutandika n'okwebaza Smith olwa initiative eno era nga njagala mpise kuno eddoboozi lyange eri omuntu yenna anaalaba video eno nti nze nga Kamigisha Sharon nawandiika akatabo kano title yaako eri The Beast in the East abantu abasinga beebuuza why the beast nanoonya ekigambo ekiyinza okugattira wamu challenges ebizibu abaana abafiiridde ku kyeyo nga ndabira ddala kirina kuba kisodde cause we know that beast kyekisodde the beast in the east people come from East Africa going to the Middle East so akatabo kano specifically koogera ku challenges experiences z'abaana ab'enjawulo ne kiki kye tulowooza abantu abavunaanyizibwa kye balina okukola specifically kwogera kuba migrant workers especially the domestic migrant workers akatabo kano ngenda kuba nkalonchinga ku lunaku lw'abakozi ku Labor Day that is tugenda kuba nga lumu May era nga ngenda kalonchingira ku Kamwesi ku Imeraya restaurant muje mu bungi tiketi zatandise otundibwa tiketi goes for $5,000 it comes with dinner it is going to be a evening event so basaba emboozi z'abankuba kyeyo teziggwayo era Smith akimanyi nti tusobola okwogera bw'aba yabadde ampadde essaawa tunyumyanga ekintu ekyabaddewo ejjo so ebyo byonna bye nakwata ne ŋŋamba nedda bino ebintu biteekwa okubeera documented video zino tujja zikola but not everyone can access okuziraba byonna tujja kubikola naye natula wansi ebbanga lye namala ku kyeyo ne lye mmaze wano e Uganda nga ndaba bintu bijja byera repeated series of stories circumstances ne interaction gye mbaddeko kuba advocacy yange yonna
ebadde etambulira ku bulamu bw'abankuba kyeyo so mujje mu bungi embozi esinga kawo tomanya kolo tuyinza n'okukwata party B ya story no so mbaagalanga bwe neeyagala Mukama Katonda abankuumire kale tweyanza nnyo Shizi omanyiza kwetira Shizi ku madda Sharon kansala mwebale nnyo namwe abatukoberera amanya yenze Shadik Smith ngambye muno tugenda kuba tukomawo ne party B eya mbozi yankuba kyeyo bw'ova ku kyeyo ki ekiddako otandikirawa era what is next kuba abantu abasinga bavaayo mwekubagizaamu ne mudda mu kyalo ne mubanga obulamu obubalemye you found a lot of difficult you starting up ng'ogenze ku kyeyo ne bitakola nga wali obisuubira so tujja kuba tukwongera okuleeta Sharon on a different occasions ayongere tuwa ku magezi oyinza otya okutandikawo ng'okomyewo otandikirewo abantu kiba olina okwewala ng'oli ku kyeyo programu eno egenda kuba nnene nnyo twagyesesa that bannaffe mwenamwena abali ku kyeyo naddala mu kiyumba nammwe abaavaayo naye nga mbadde mulina a lot of things bye muyitamu nga temulina ngeri yakubivuunuka tugenda kuba twongera obbatuukira n'okuba nga tubawa amagezi tujja kuba tutulira ne offices ennene naddala ezo bezikwatako naddala abagenda mu lebalo abali mu labor exportation immigration ebintu ebyo tunansi kizosobola okugendamu nobe ate nga tosanga buzibu bw'abantu mbozi munamubanga muwuliriza amanya yenze Shadik Smith wano ku emboozi y'omu Kiyumba nkoze ne Bilbao ku kamera A nenkola ne Umar ku kamera B njagala obeebaza nnyo ate mwera yateekamu sente sibalabe bannaffe ba King Montage Studios wasanga bawe nankulabye ku bitaala gendayo obeere nga ate obeekwata bakuwa ebifaananyi ku buli mukolo gonna okuhinjirwa ate ne photoshoots ez'enjawulo gendayo ojja kuba obeekwata basangibwa ku 07 02 10 45 0702 10 41 25 atakumira mpeera abankumire njja bagamba muno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.